omusajja yali ankutte kati omusajja olwamaliza nangamba jangu nampe engoye zange sati yange ginali nkutaddeko n'engoye sati n'engatto nangamba olabe Kawala nandagirira nemwebaza nnyo manji nange saamanya nemwebaza nnyo nemwebaza kati nentambula mpolampola bwenatuuka e Kawala ku kyaki ne baŋŋamba tusobola okufunirayo okusula naye nkya enkya nendowooza bannange kati ate kayingenda kubeerawa magezi negajja nengamba oba nfuna engeri edda mu kyalo kubanga okulaza wamu ng'obulamu si bulungi jukira sinafuna kyakula tebangamba ngenda kudda nkya engamba eno sigenda bisobola naye nengamba nedda abajja mu kibuga ne bamalako bakikola batya nengamba nedda kuba ekyanziza mu kyalo jukira leero bwenzirayo kigenda kubeera so was embeera embi y'okubeera nga tolina kyokkola ate tolina sente yesu mu kyalo nnungi kuba mu kyalo kizibu nnyo okubula ekyokulya ate si kyangu okubula woosula kuba olidde eyo gye bakuzaala naye mu kibuga ebintu ebyo byawukana bino mu kibuga baba terira kumanyi kizibu okufuna okusula n'okufuna ekyokulya nasinga ofuna ekyokulya n'okusula ate so obulamu buba olina wootandikira naye special owokusula tebangamba sina ngenda bangamba ogenda kudda enkya ate nensooka nendowoozaawo okugenda nga sirinaawo neneegayira mukuluma yanja nemugamba mutaata yamba sina wakusula leero nangamba ogenda sula eri waggulu naye ogenda tuyambako kitugenda okugamba kyonna naye ngamba ate oli buzibu kati bwe ntyo bwenzijja emitwalo 16 ekyoli mutuufu bazibbako kati bwe nabeerawo andi kisakosogoye bwe nabeera gano ku kya Pasaiga nga tuzanya emizanyo gyaffe waliwo abawala nabo baali basula emabega waliwo omuwala naye yali musoga kati omuwala oyo olwajja bambi yali mukwano gwange oba yali mukazi wo girlfriend edda si girlfriend wange kuba naye akimanyi girlfriend naye amanyi girlfriend wange kuba kale oba it is a coincidence omanyi mubeerako ne mumitinga n'omuntu naye nga muli ba ku kyalo kyekimu bwate omuwala bwe yajja kati omuwala yampulirako nga njogera osoga ku ssimu ne muganda wange muganda wange ali mu kyalo yampulirako nga njogera osoga ne muganda wange mu kyalo muganda wange kukika sigamba nti real brother naye muganda wange kukika kati nenjogera ku ssimu nga munyumizaamu ng'enjala bwennuma kati bwatyo n'agamba naawe oli musoga nange ndi musoga biki netutandika okwogera bwetutyo nangamba naye nange nagenda najja kubeera nompolampola bwenfuna ebintu byange bigenda bweru kuba jjukira ogenda bweru wabaawo process olina okulindamu
naye yali yewulizako wano ye mbeera ati yali yayitamu ye yaŋŋamba bwe yajja simanyi alina jjajjaawe naye alina jjajjaawe ne Kampala saidi zeeyo masajja naŋŋamba jjajja nga abeera masajja biki nambuliramu engeri naye bazaddeyo baafa nemugamba tekina buzibu netukwatagana bwetyo mpolampola kati oyo omuwala yalina omutima omulungi baidaye tetuganye yanziba naye nga ye okutwaliza wamu omutima omulungi yalinagwo kuba ye muntu asobola okuba ne sente oba 5,000 oba 2,000 nga zasigaza mulamu bwe nazikuwa n'ogenda okufuna ekyokulya sigamba nti yagala kyayagala oli omuwala yali akimanyi nga nze sirina olwo yali akimanyi naye sigamba nti yali girlfriend wange naye nga jesi mukwano obunapi miti nga mukwano gwe kuba omwana talinaye okumala nga mwezi mulamba nga tujja ntuzannya nemulagirako okuba nze naliko mukulu nga atise ebisinga mbimanyiko maliki yabimbuliramu ebyokuzanya firimu ebisinga nenjira mutweningamu kawa mpolampola nafuka mukwano gwange jjukira nze obuzibu bwange kyakulya bwe bwali obuzibu nga sina kyakulya naye ngaomwala antwale netufuna ekyokulya nampa 2,000 oluusi nengenda wansi simanyi anti kati kiri bwe kiti twali tuzannya okuva ku Mande paka Lwakuna emizannyo kati Olwokutaano Olwomukaaga Olwesande twali tetukola ki tetuzannya kati omwana n'aŋŋamba tunenonyeko emirimu mu kibuga muno tusobola okufuna ki ekyokukola netugenda saidi bayita batya Kasubi waliwo emirimu egyali awo nga bayitagayo abakozi kumbe bali bayaaye jukira nga Kampala kituufu Kampala kuyiiya abantu abasinga beeyiza ku bannaawe jukira mwe mulina obuzibu bwakunoonya mirimu naye wali abalala bagamba tugenda bafuna emirimu naye nga nabo bagala kweyikiza ku mmwe bangende Kasubi ne batuwa foomu simanyi foomu ya mutwalo omwana nasasula sente ya foomu ne tujjizaamu ebitukwatako nawe tabakumanyi nze nasaizi lisi yange omwana yasookako ne namba ye ne ID kuba kalina ID nako nange netagako yange yali mukwano gwange kumala nga mwezi gumu kitundu kati watuka ekiseera omwana aluzinga interest mu bya firimu nga takyabyagala nagamba nze ngenda kuddayo ewa jjajja wange kuba ebintu byange byogenda bweru bituuse nemugamba tekina buzibu nagenda bweru tyagenda bweru nagenda eri emasajja waabwe naye twasigala nga tuwulizaganya masimu nagamba kiti eyo nengamba tuzannya biki kati muganda wange mukyalo nangamba atunzeyo akabuzi kange naye engejja wangamba nti Olwokutaano Olwomukaaga n'Olwesande temukola ki temuzannya nsobola okusindikira sente ezo n'okola ki sikulyako n'osuubulangamu obugoye n'ofunako ekyokulya nga amagoba kuba Kampala nange yabeerayo kokko kuba ye yasomera yabeerayo kokko ng'agamba Kampala nange njimanyi bulungi nga bweri enkambwe naye ezo sente njagala okole ki ozisuubulemu obugoye nangamba ngenda kusindika emitwalo 16 kati lwali lunaku lwa 6 kati oli omwala nankubira naye omwala nankubira nangamba agenda okumpa sente juka kiri yakitera kimanyi kiri ekyo muganda wange nangamba ngenda funa bali agenda okumpa sente nsubira oba yali boyfriend we agenda kumpa sente naye njaga kufunamu ekyo kola namugamba tekirina buzibu najja eno nasooka nangwira ekyokulya kituufu nampa sente nefuna ekyokulya nangamba bagenda kusindikira sente naye saawa 8
linda sente. Nange ne mugamba lwa agenda okumusindika sente. Naye tugenda subula mu ngoye. Nangamba jukira batusindikira. Tusobola ogenda mu wino ntusubula obugoye bwaffe. Etumudiza esente zo munaku nga 3 mbu yabiri muko. Tusobola okumudiza sente zo munaku nga 3. Nange babansindikire zange. Kati basindikira sente 16,000. Nangamba iya kyonna kyonna ekisoboka. Sente zo ofune mu kyozikolamu osobule engoye. Nemugamba kale. Kati omuwala naina omuwala ekiseera ekyo nga nina naye omwana nangamba tugende mu owino tusuubule. Netugenda mu owino okusuubula. Natuuka mu owino nakulalirwa mukaaga nga tebakoze abasinga. Natugamba mugenda kudda ddi? Mugenda kudda ku Monday. Kati akasawo kenateeka mu sente. Omwala jukira namana nakakwata nga sina nnyonnyo obuzibu naye kuba yali mukwano gwange nga maze naye ekiseera kiwanvuko ku mwezi gumu kitundu. Kati waliwo omukulu yatugamba ati enate naye bakola ki? Basuubuza. Ate jukira ku weekend engoye ziba za sente ntono nnyo. Kunusu nga 5 obujozi. Oba obujozi yesu nga 5. Nate nga tetuna kyakwa ne mugamba tugende na tete. Twatuuke na tete. Omwana agamba nze nkoye. Natula nga kumpi n'ekizimbe. Nagamba genda obuuze mu katale awo. Neyingira akatale. Ye nga mulesera no waweru. Ntalina buzibu. Jukira nabadde nkikolako neno mu wino nga ngenda. Nga yasigadde n'akasawo bagwaira. Nasigadde n'akasawo. Nasigala n'akasawo. Kati mba nyingira munda. Nembuza omusajja anyonya n'amaida kikanga 5 nga tukyalugenda n'omusajja. Nagenda okudda nga omwana simulaba. Ayiseemu. Mukusooka nze saakitegeera nti kituufu nentambulako nemunonyanyako nga simulaba. Kati nenkwata akasimu kange tekaliko muliro nenfuna omuntu antekerako akaliro. Nemukubira nemugamba ate ogenzeewa omusajja mbali mufunye. Agenda otuwase engoye ku 10,000. Nangamba nze ntambudde mu byange naye beeraawo nzije. Nembeeraawo nemulinda ajje. Omwana n'agaana okutuuka. Obuzungu ne bungwata nenzamu nemugamba oliwa. Nangamba kati gwe yengere eve na tete. Nemugamba sena ese akasaa kabedde busente gwagenze nako. Nangamba gwe yengere eve na tete. Nze nga nkyali ku simu. Nangamba nze ndi bwayise. Okuva na tete paka wayise muganda wange kilomita zijjawo nnyingi. Nemugamba taxi wayise watuuseyo otya. Nangamba wali omukwano gwange simanya mukubidde nti agenda kola ki? Agenda amufunidde omulimu bwayise. Namugamba tisasinya transport andeeteeyo. Omwana n'agaana n'azijjako essimu. Azage nali mpomi kituufu nawooma. Kati natambula okuva simanyi okuva na gunde na tete paka ino kawala nesu netukia na kujaji nesoka netukia kujaji waneno nga omwana kyamukubira kasimu jiga simu yange yeweddeko omuliro kati nefuna mukwano gwange mbano betuka nabo namukubira amugamba ate muno omulese na tete mugenze mbinga temera mugenze kufuna byako ate kati gomuleseyo nangamba mgo mugambe aje bwayise kolati bwayise mbya yafunyeyo omulimo nemugambe bwayise sediki nagamba agende kubitala abeerawo kubitala mubeerawo kubitala agwa bakusanga asanga kubitala
simu yange nga so atambula nayo kuba bwe ntambula nayo eba teriko muliro eba terina kyengasa nenjireka neno ku charger agende waise ku bitaala nga neewumya nga njagala mujjeko sente nembeere waise ku bitaala mwala nga tajjaganya okujja nefunako abantu bali bampa essimu nemukubira nagamba nzijja mwala nga tajja paka saa 3 za kiro kyali ku bitaala naye nga mpya obusunga naye nga ekisinga nnyo okungumikiza ku bitaala awo nga njagijjo sinjagala mulabi ampe sente zange kyokka nga neno okutambula ku konna naye ntambula lwa sente zange nasubira sente nabeera ku bitaala ng'omwala aganya okujja naye ng'omukubira essimu eyitamu nakwata n'okwata naye nga tamanyi nga nzaa kuba omukulu mulanga nga nkubidde ku namba ya muntu mulala nangamba beera awo nze nzijja mwala nga tajja jiga nemubuuza mukulu nangamba yali musiraamu yasembayo okumpa essimu okumukubira nangamba ono omuwala gw'oliko ayinza okuba namuyaaye nga yakufeze alina okuba nga yakufeze nga alina kyalina ekikyo nemugamba yes alina sente zange nangamba yoddayo omuwala muleka amaze okubba naye nga nze mutima kikikkiriza sikikkiriza nga nengamba bannange naye nga muwala kituufu alina omutima omulungi oli omuwala wanange simanyi gyensinga babako banyumiza omuwala oyo yapambanako ekisoboka kyonna nze nfune ekyokukola naye at the end of the day mwana agenda ne sente zange nempulya obusungu nengamba oba munoonyinonyenko nengenda egyo twafuna omulimu eri gyenkugambye oli omusajja yatufera nengenda nembulyamu omusajja naye omusajja namulima nemugamba omuwala afunye obuzibu naye simanyi waabwe simanyi bimukwatako nemugamba mpe document eri funeko namba za jjajjaawe mukubire bajje bamuyambe na by chance nemusanga mukulu nampa document eyo eri form ey'okujjuzaamu yasabirako omutwalo ujjuke omuwala yasola sente ezo omutwalo nga yagala tufune ekyokukola kati omukulu nampa sente mukulu nampa form nezijjako namba yani yajjajjaawe n'amanya ga jjajjaawe naye nengategeeraawo nga kwaliko babiri emeeri n'enamba y'essimu jjukira nali nimanyi abeera masajja Kampala simanyi saidi zaawe eyo nempulya obusonga nengamba ngenda gendayo naye najja n'ababeera ampe sente zange kuba omwala omukusooka yalwana nnyo sente ezo omukulu oli brother nga asindike ku namba ye ekitasoboka brother nangamba nze nsindika ku namba ye tamanyako gemumanyi kati nenga taketa sole zonna naye ndaba nga kituufu omwala yali mubbi sawa zino lwazula yali mubbi anti jjukira amagezi gaddanga amasoge gasoose nenejjusa wakinate kati ngenda masajja nalwakera ku makya nengenda emasajja naye nga ekintu te masajja njagala kufuna oyo omukazi oyo jjukira oyo omwala yagambanga ku simu nti enamba etamanyaga babiri emeeri ate babiri emeeri yagamba jjajjaawe kati anga jjajjaawe kemukwata akagenda kumbulira sigamba kumbulira naye agenda kumbulira mwala ejali kati nentambula emasajja nentuuka emasajja nembako negwembuuza nangamba kyetugenda okukola mukubireko essimu oyo omukazi jjukira nagendayo nga sinamukubira ssimu natuuka emasajja jjukira omuwala bwe twatunyumyanga twali tunumya embuuzi nga ngamba ebya brother we ge bayitanga Medi kumbe bina byali bya bulimba kati Medi kituufu yaliyo Medi yali gwe bayitanga Medi naye nga Medi
alina oyo omukazi gwe bayita jjajjaawe. Bwe ntuuka Masajja saabuuza nenkubira omukazi oyo gwe nkugambye Babirye Mary jjajjaawe oyo omuwala. Ne mugamba gyebale mami ati naye gyebale. Ne mugamba Medi waali. Jjukira Medi ze simumanyi. Naye mwebuuzisaako ng'amumanyi. Ne mbuuza Medi ali. N'agamba nedda Medi taliiwo agenze ku mulimu ani ono. Ne mugamba nze mukwano gwe. N'agamba mukubire ku namba ye. Ne mugamba namba ye teriiko naye mbadde njagala kwogeramuko naawe mami. N'agamba kwogera na Medi n'agamba njagala kwogera naawe. Ne mugamba ono Babirye Mary. Jjukira omuntu oyogera amannya ge gombi. Aba yeebuuza kiki ekigenda mu maaso. Neekangamu. N'agamba yenze. Naye ani ono ne mugamba nze tomumanyi. Naye waliwo bye njagala okubuuliramu. Kati ne mugamba ndi Masajja. Nalowooza nti bandi wa ku kyalo okwo. Jjukira omuntu atalina buzibu omuntu ne wakuyita ati jangu tulumye amatenga musana. Agamba yakulagira gyali. N'agamba tuuka biki nebiti. Nengenda munenfuna omukulu nandagirira awo. Nengendayo kakali kasomero bakayitanga simanyi Jacobo. Nentuukawo ne mugamba wendi. Naye ne mulaba omukazi. Naye ndowooza omukazi mukulu ndio bajjajja. Kumbe na muwala naye. Ne mugamba njagogeramuko naye kumanya dakika nga 10. Kati omukazi namukubira naye yafunayo omukazi omulala mukwano gwe. N'amugamba waliwo omwami ankubidde. Naye simumanyi. Naye amudde amanya gange. Naye jangu tubeerewo fembi. Kuba tomanya enseera abantu bazibu. Kazi najja ne batuula. Ne bambuuza buzibu ki. Ne mbabuuza namubirwa nisha mumanyi. Mukazi n'agamba simumanyi. Dijikire eri ku mulimo. Inamba yateekako ng'omuntu amumanyi. Ngamba baba tumumanyi. Ne mugamba kala akatona akawanvu tokamanyi. Nangamba simumanyi. Jukira baba tamumanyi solo yange bekanza akati baba bichi byabe sola mugamba. Mbasi na bichenga sola mugamba. Naye nenjya ne jukira mu omwabo yalwana nnyo nga basinike ku namba y'Sente. Ngaita Babirye Mary. Ne mubuuza nti kijjaki tomumanyi kijjaki tanti namba iri mumanyago. Omuntu ogotamanyi. Nangamba namba ki? Nenjumulaga. Nagitunulira. Nangamba kati ne mugamba jayo simu yo tuteke mu namba tubagenda kuleta ati sirinnya yadde. Nangamba ne mugamba namba iri mumanyago Babirye Mary. Atugambe gwe Babirye Mary. Nangamba yesenze Babirye Mary. Baina oyo mukazi omulala namugamba atolaba nsobola basagala kuwandisa gundi lenya namba ndala. Nganzo usungu bunkude ngamba yina kwengatako ngera mtu alatisi ku police ngomubuuza Babirye Mary. Mami nangamba omwana nangamba nzize Babirye Mary naye enamba nagiwandiisa. Naye omuwala sigega manya nzege mumanyi amanyi simanyi Helen. Kati omuwala yali kuvadda muyaye yali muyaye ndowooza yali yali muyaye kati nangamba ye Helen. Ne muga nandaga nakafanika ID ke omuwala kitufa agenda bweru. Ne mugamba omuwala yakuteze ki yanzibye yagenze sente zange. Omukazi ye kale ekintu ekyo omuntu nokibulira omuntu ayinza olowooza omwana akola kina muwasaako oba nabeerako naye oba okutuga okubba naye nga jasa ya mukwano gwange. Kati nangamba omuwala oyo jukira binamubuulira nabeera ku bitaala nangamba beeraawo nkuuma biki oli mukazi omulala. Nangamba olunaku olwalirwa kumeka namugamba olunaku olwalirwa Sande. Mukazi nangamba olunaku olwo omwalo yali ku simu naye omuntu gwagamba beere wayise ku bitaala. Naye nga yali eno ne tumubuuzanga ani gogamba beere ku bitaala ate nga goli eno omugambo jjojja totuuka. Yali nabo
kati olaba ng'emboozi ekwatagana bulungi naye omukazi n'agamba kituufu omala kituufu yakoze ki yakubbye naye naffe wano eno tusanze naffe yakamala kutubba emitwalo 15 Obudde mu shida ngumi mukazi n'agamba naye kyensaba ogenda kuddayo naye toddamu mukubira ssimu ffe tugenda kuyengeri gye tumukwatamu kuba oyo omwana naffe twayamba muyambe naye watuuka ekiseera n'atwefuulira bw'atyo n'atandika okutubba jjukira yabba school fees y'akatooka abwe ewaka ne mugamba oludde abadde agamba gwe jjajjaawe naye ng'omugamba omwana kumutunulira sina jjajja omwana muto n'agamba yes mbeera jjajjaawe naye eby'omuwala ebiwanvu kati omwana olwanziba n'agenda ne sente zange nze nenvaayo nenzira naye nga mitwalo 10 ku muntu atakola paka n'essaawa zino kati omwana yaddamuko nankubira emabega awo kati waliwo gubeta sistaneti ku church ebimanyako n'aŋŋamba mpa namba y'oyo omuwala n'amukubira n'amugamba ati oba tozesa sente za muvubuka ensi tegenda kubeera nnyangu omwana nakkiza bulungi nga kituufu sente yagenze nazo naye tewasa watayo akaseera watayo naku nga 2 nakubira oli omuwala omulala mukwano gwaffe gutwali naye kuba jjukira nze namikwano gw'abaala abo abasinga omwana n'amugamba mbu Dani ampayiriza mbu nabbye sente ze naye amukubira simu yange tagikwata kumbe nze akuba naye atakwata kati omwana n'amugamba kati oba byogera bituufu kankubira Dani nga kooli mubuuze ate wagatalo wakuba esimu ankubira omwana najjako bujja simu okuva n'olwo ne bakyankana oyo omuwala taddamu mukubira so omwala bwato bwe yanziba saawa zino kati yaddamu nankubira iso enda ku nga 3 n'aŋŋamba ngenda kusanyikira sente zo naye paka ne tetanazisindika amulopako ku poliisi kuba ekyalo bano samulopa ku poliisi sigendanga ku poliisi kumulopa naye nga kyemmanyi ekiseera kigenda tuuka kale olaba ebintu ebisinga abantu tetusisinkana naye amanyi ensozi tezisinkana n'abantu tusisinkana nsobola okukola nekibi nengenda naye with the time tezisinkana nze kintu ekyo nakirabako baida ate ne experience yakyo kale kyakintuuseeko kuko kyova olaba kyetaaganga kirungi omuntu omwekizaako bulungi with the time osobola omusanga abantu musigala nga mukyakola ki kati nze namusonyiwa tetuganye yesu yagenda ne sente zange ate tezaali zange nange nakubirako brother yangu nankubye nangamba emirimu gitambula gitya naye nga sina kyemugamba nti emirimu gitambula gitya namanya nkimugamba nemugamba sente bazibbye n'atabuka nagamba sente zange nzaagala nemugamba yese ngenda zikudiza sente zo nangamba yeyo nalina ekyokukola ofundize sente zange kati buli time namanya nangamba lusi zibeerawo kituufu kuba waliwo gwe babbako eyo gwe bafeera ku simu kati saa zino omumiitinga mugamba kibisomugamba nga mwesinkanye omuwala olaba ebintu ebisinga omuntu nze omwala yesu yanziba yesu nakkiriza yanziba naye nga omwala talina mutima mubi amazima genyini omanyi okubba kuno nsobera yali mbeera yamukaka kuba omwala yalina omwana yalina omwana eri ewabwe si mwagala laavu kuba yaya akimanyi na girlfriend wange kuba ebiseera ebisinga yanyambako okufuna girlfriend wange girlfriend yalina abazadde be naye nga abazadde be bamufuga kati ye nga yakula ku simu
n'agamba simanyi mukwano gwange biki olumala okumuwa naye namba yaya akimanyi nga nze na girlfriend wange naye Jesse yali mukwano gwange naye with the time Stan n'amukozesa nakola ki naye nga nze okumusonyiwa namusonye naye sikyaddamu siba kuddamu kumwesiga nti oba biki bwe bityo kati nze embeera gye nnimu si nnungi nnyo era nkyanoonye ekyokukola kinjagala okukola njagala nfuneyo omulimu gwe nsobola okukola just biri bigenda kujja nga amaze funa sente yes kuba bagamba obeerawo nga tolina hope nga tolina suubi obeera hopeless nasobola okumpa kusooka okale okusomako nasomako kuba ekituufu ekyo nasomako naye sinoonya mulimu nti oba gwokusoma gubeerawo nsobola ogukola naye nze omulimu gwonna nga gusobola okumpa sente webeera nga waliwo asobola okubeera nagwo nga asobola ogumpa yes esimu yange ngiina esimu yange 07 55 89 73 10 07 55 89 73 10 nina ne MTN 07 86 999 275 07 86 999 275 naye nga okutwaliza awamu Kampala yo tenatuuka kubeera nungi ku saidi yange naye nga alina hope egenda kubeera nungi kagambo kange akasembayo kaliwe kati kati kagambo kange akasembayo nkubiriza abantu bonna kuba mu nsi muno nze kinalaba kale mu myaka gyange gino gye ndimu kuva obuto bwange emikwano gisinga eŋŋanda yes emikwano gisinga eŋŋanda naye buli bwobeera mukwano gw'omuntu making sure nti omukwano gwe oli omuntu abaako nekyagufunamu si gwe kumufunamu singa okola ebina byona ebitategerekeka no oli mitinga oli mukwano gwo ate oba oyongera mikisa gye naye singa obeerawo nga mukwano gwe oli yakufunamu kituuka ekiseera oli mukwano gwo nakola ki nakuyamba oba actually emikwano gisinga eŋŋanda naye always make sure nti mukwano gw'olina akufunamu mukwano gwoyo yes abaako nekyagamba gundi oyo singa si gundi oyo singa siri bwende singa si gundi oyo kuba gino emiganda omanyi omuzungu agamba nti a brother is there for misfortune but a friend is there for help. Abantu abasinga mu nsi eno baliwo ku lwa mikwano si ku lwa ŋŋanda kuba nange kugambyeko eŋŋanda zange kwegamba no one can be there for you naye nga emikwano gyo they can be there nagamba omukwano gwange nakyolidde so tobeerawo nti you depend on your friend akole ki
kulyamu olukwe bikibwe bityo menga sure nti mukwano gwo abako ne kyakufunamu in that with time musigala nga mukyano Luganda olwo sina kine mfukama bana ba Luganda muyole mu bendala naye nga make sure nti mukwano gwo akufunamu so sigwe kumufunamu.